بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله tumwebaza lubeerera twebaza okubeera nti mwekumidde ku mukutu guno gwa Labbaika Islamic Media tubasaba inshallah taala yala mwezi guno gw'ekitiibwa tetugenda koowa kubeera ntujja tujjukanye emitima gyaffe emyoyo gyaffe ku bigambo bya Allahu jalla waala ebikwatagana n'okusiiba n'obulungi obuli mu kusiiba inshallah taala saba Allah w'ekitiibwa ffenna baligna Ramadhan abirenga tutuusa mu Ramadhan olunaku olwaleero 29 Shaaban 1446 okuva nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasenguka datumusaba Allah w'ekitiibwa ffenna ngero tuwe ebisiibe ebiwera nga tukyaliwo tubisiibe era inshallah tuuke nga tusiimye. Alhamdulillah omulundi ogwayita twali ku bulombolombo inshallah etubutunulira al-Islaamu okuba nti omuntu ateekebwa okuba nti musiraamu wal bulugh ateekebwa okubeera nti akuze mu myaka omuntu agenda okusiiba alakili ateekebwa okubeera nti ategeera nga si majnuun nga si mutamiivu nga mu mbeera yonna yonna ategeera netugambye era omuntu ateekebwa okuba nti si wa lubuto tali lubuto tali mu haid tali mu mbeera oyo ateekebwa okubeera nti asiiba inshallah taala era netugamba nti inshallah taala omuntu oyo ateekebwa okuba nti si muradde ate si musaafiru si muradde ate si musaafiru al-qudra takiyita qudra ateekebwa okuba nti alina obusobozi so netutwelaborating ensonga nyingi inshallah taala eziraga nti omuntu asobola okubeera musaafiru n'asiiba ekisibo kye kikkirizibwa omuntu asobola okubeera omulwadde n'asiiba netugambira ekisibo kikkirizibwa naye ng'abeera n'olwokusobola okuba nti asobola obutasiiba raya gye twayogera man kana minkum maridan aw ala safari faiddatu min ayamin ukhra naye inshallah taala era twagadde tunuulire akalombolombo wadde abamu bakayita rukun kebayita aniya asharut baadhum yarawna anna niya huwa sharut abamu balaba nti niya omuntu okubeera neniya mu kusiiba ti sharut kalombolombo abane balaba nti rukun mpaji النية أولا هو القصد وهو الاعتقاد القلب في الشيء كبير أنت وماليدا nomalirira okukola ekintu mu mutima gwo nti ngenda kukola kino ekintu azimu alai min ghairi taraddud nomalirira nti ngenda kukola ekintu ekyo ng'era sigenda kubeera nti nkirekayo okuleka nga nkikoze nga toddiriza wonna wonna ittafaqu ulama abamanyi bonna bonna beegatta ala anna niyatu matlub fi kulli anwa'u siyam anyi beegatta nti niya nti eri matubu nti omuntu ateekebwa okubeera ne niya miteeko gyonna gyonna egy'okusiiba faradhan kana oba okusiiba kwa tteeka au sunna oba kwa sunna ng'eyo twatunulira naye wano tuli mu kusiiba kwa Ramadhan so okubeera ete niya kya tteeka mu kusiiba okwaki okwa Ramadhan. Wa inda Hanifiya Imamu Abu Hanifa agamba ne ba Hanifiya bagamba niya huwa rukun النية أقولت النية أمباج لقوله صلى الله عليه وسلم را حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء إنما الأعمال بالنيات نبي أقام أنتي نبلم قلنا أمون تاتيكبو كبيرا أنتي عليت النية أمالي كبيرا أنتي أقول ثواب من الله ومن كان يجاته إلى الله فيجاته إلى الله ورسوله ومن كان يجاته للدنيا yusibu imrati yatazawaja fahiyatu ila ma hajara ilai hadithi nga bwedi naye kyetwagaddemu innamal a'mal binniyat bo balabanga mutuufu aniya huwa rukun min arkanu as-siyam mpaji mu mpaji ezaki ez'okusiiba ne hadithi Aisha gyagamba malam yabit siyam qabla tulu al-fajr fala siyam lahu mama Aisha atugamba nti omuntu yenna abeera azin fajiri okusanga subi n'okusanga ng'obadde mu kiro ekyo tewaleese niya nti ngenda kusiba olunaku luno
olusooka oba olunaku oluddako oba olunaku lwonna lwonna mu nnaku ez'ekisiibo gwe toba na kisiibo kyonna kyonna. ne hadithi ya nabi Muhammad gyagamba nti man lam yujmau siyamu qabla alfajiri fala siyamu lahu, ti omuntu yenna yenna ataleeta niya atamalirira mu malirira ekiro nti oyo yenna abeera talina kisiibo. Kyova olaba nga Imam Abu Hanifa wa Ahmad wa Malik balaba nga mu butuufu sharta liannahu sawmu Ramadan wa ghayru ibada, balabira ddala nti nno eno as in condition etekebwa okubeerawo. Twagamba twali tutunulira ku definition ekigambo tugamba nti shartan ti condition y'ekintu okutuuka, twatunulira nga katahara nga wudhu timala yatimu lwujubi illa bihi la salata nti tusobola kubeera la akbar Allahu salata ahadukum idha ahdatha hatta yatawadda, nga nabbi watugamba nti la yaqbalu salata ahadukum idha ahdatha hatta yatawadda, ti Allah tasobola kukkiriza swala ya muntu yonna yonna okujjako nga amaze n'afuna wudhu oriswala ebeera ntuufu. So tosobola kuyingira mu swala nga tokoze eki, nga tolina wudhu. So wudhu ebeera shart fi sihatu swala. Kanne wano eniya Imam Ahmad wa Imam Abu Hanifa Malik yarawna anna niya balaba nti eniya eno shartan kalombolombo akatuusa okusiiba, kuba n'okusiba ibada kaswala, okusiba ibada eringa eswala, nti omuntu yenna yina waba atandika atekebwa okubeera nti atandika n'eniya n'okumalirira. So omuntu asobola okubeera nga asiiba naye ng'eniya ye si ntuufu, oyo taba n'okusiiba kwonna kwonna. N'omuntu asiiba nga asiiba lillahi jalla waala, wano twegendereza obulombolombo bwaffe bwe twagamba obutuusa omulimu gwonna gwonnaffe abagenda mu Ramadan, okubeera nti ikhlas wal mutabaati nabiyina Muhammad sallallahu buli oba okutandika Ramadan nga tugenda ogitandika, gamba nti Ramadan eno ngenda gisiba lillahi taala. Abakyala mukimanyi, omukyala abeeraawo ng'asiiba lwabbaawe, omukyala n'abeeraawo ng'asiiba, n'omwana omukulu asobola okubeeraawo ng'asiiba lwa taata oba maama, abadan la, omukyala n'asiiba ng'asiiba lwabbaawe, naye siiba ng'osiiba lillahi jalla waala. N'abaami, waliwo abaami asobola okubeera nti asiiba naye ng'asiiba lwanakola ntya, lwa mulimu nti wakola environment gyakolera environment ya kisiraamu, abasomera nga masomero gaki abasomesa abamu abasomesa ku masomero g'ekisiraamu ng'agamba n'esaasiibe era sijja kulya kuba abantu bonna bonna basiibye, oba wennaalya nga abantu tebalya ajja kuswala. N'amaliriza ng'asiibye naye ng'enniya ye si mu butuufu ntuufu, so awo obeera ekisiibo kyo si kituufu. So oteekebwa okubeera nti weeteekateeka n'osiiba ng'osiiba olw'enniya ennungi, ng'osiiba lillahi jalla waala. So balaba nga mu butuufu enniya nga olaba nti emirimu gyonna emirala esswala azaka n'okusiba okuli omuntu ateekebwa okubeera nti abeera n'enniya. Kyova olaba nga bo ba Imam Abu Hanifa Hanifiya yarawna anna rukunu nti balabira ddala nti enniya eno mpagi nga woolaba kalimsakanil mufturat, nga woolaba okwerekereza okulya. So bo batwalira ddala enniya okuba nti eri mu ddaraja lyerimu n'omuntu ogamba nti nno talina kyagenda kulya, alimsakani mufturat, okuba nti yeeziiza ku byonna byonna ebisiibulula. N'enniya bwe bagitwalira ddala nti rukunu nga woolaba ebintu ebyo shahwati, obwagazi bw'omuntu, ebintu okulya okunywa neziiza mu mbeera yonna, nalaba nti n'enniya mu butuufu omuntu ateekebwa okubeera nayo ng'atandika okusiiba. Amahali nniya, ekifo ky'enniya kimanyikiddwa huwa alqalbi, omuntu ateekebwa okubeera nti enniya agireetera mu mutima. Wala takfi billisan faqatan, wala takfi billisan qat'an, wala yahtaritu taraffuz biha qat'an. Abamu balabira ddala nti nniya eri mu mutima era tekyetaagisa kubeera nti tugireeta okubeera nti lafdhan ne tugamba nawaitu anasuumu. Abamu balaba nga tekyetaagisa kubeera nti tuleeta nniya bwetyo lafdhan, ne walakin baaduhum, abantu nga Imam Shafi n'abamanyi abamu abalala yarawna anna, balaba nti kiri sunna kubeera nti talaffudhu biha, okubeera nti tugireeta mu lwatu n'ogamba nti ze mmaliridde okubeera nti ngenda siiba olunaku olw'enkya inshaallahu taala nga lunaku olusooka, era mmaliridde okubeera nti ngenda dusiba nga nsiiba kulwa Allahu jalla waala.
era nsaba Allah abeerenga amalira. Walakin inda al-Malikiya taruku talaffuz biha, naye ba Malik balabanga omuntu okuleka okubeera nti enniya otagireeta lafdhan kyekisinga obulungi, yadde nga Imam Shafi yalabanga kyetaagisa omuntu okubeera nti agireeta lafdhan. So awe ngamba nti kyonna omuntu kyaba asiimye nakyo, oli ayinza okugamba nniya yange ngireese mu mutima, alhamdulillah twali buzibu. Omuntu ayinza okugamba ngenda gireeta lafdhan ngireese mu bigambo, naye twali buzibu. Shuruuti nniya erina obulombolombo inshallah, naye tugenda kutunuulirako kamu. Akasooka kwe kubeera nti omuntu enniya eno ateekebwa okubeera nti asula nayo, nti agireeta kiro. Ogireeta kiro, togireeta qabla al-fajr. Olwa hadith gye twagambye man lam yabitu siyamu qabla tulu al-fajr fala siyamu lahu wala niyat inda ibtidai al-ibada kasala. Kuba enniya, olwa hadith gye twagambye enniya eno oteekebwa okubeera nti ogireeta. Kati inshallah iba nalangirira nti enkya tugenda siiba, enniya eno tuteekebwa okugireeta leero okuva ku magaribi awo ku isha, obudde bwonna obwekiro paka nga fajiri tennatuuka, ng'oleese enniya nti nze ngenda kusiiba. Era bannaye okubeera nti tojjukanya kirungi, waliwo ebintu bye tulaba ne twagala okubeera nti tukola ki, tubyerabira, naye buli we tujja okwejjukanya tufunamu. Kati nga enniya banne nsaba enniya tujegendereze nnyo nga tutandika okusiiba, sobole okubeera nti ekisibo kyaffe tutuuke wa Allah ng'ekisibo kyaffe yakibala nga kituufu, n'okubeera nti omugenyi ono gwe tulindiridde ebbanga eddene tabeera nti atuukako ne tubeera nti tetumufunamu. Omugenyi ono wakufunamu mu mbeera yonna, agala tayagala. So inshallah naffe tube beeteefuteefu okubeera nti tumwaniriza nga tukola byagala. Inshallah tugenda tunuulira ku sunan asawmu adabihi, ebintu ebikolebwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam byakubiriza okubeera nti bikolebwa omuntu aba asiibye mu mbeera yonna yonna. Awalan yastahibu liswahim mayati, omuntu asiiba yandibadde akola ebintu bino wammanga. Awalan asuhur ala shay wa in qalla walau juratul ma, omuntu asiibye ateekebwa okubeera nti essaawa zino inshallah ebalangirwa okusiba. Ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebya sunna eby'omuwendo nnyo ebirungi. We twali kutandika nga twogera ku hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gyagamba khatabna, sahaba omu gyagamba nti nabbi waffe yatubuulira olubuulirira ku lunaku olwalusembayo mu Shaaban, n'agamba man taqarraba ila Allah, omuntu yenna yenna asembera eri Allah binawafil fakannama ada alfarida, osembera eri Allah naye mulimu gwonna gwonna nga gwa sunna, obeera ng'okoze omulimu ogw'etteeka Allah gwabeera nti agya. So emirimu egya sunna mulimu kye bayita suhuri, okulya ddaako. Bannaye tukomyewo enkola y'okulya ddaako, ate yalinga nkola y'abajjajjaffe bwe twakuliranga mu butuufu. Waliwo abayisaamu akasefulya kulya ddaako. Bwe twakuliranga mu mbeera yonna ekyalo kyonna kitegeera nti abasiraamu batandise okukola ki, okusiiba, ng'era ebiseera by'eddaako abantu bamanya ne bazuuka. N'ennaku zino omuntu yeebaka n'agamba nze sirina budde bugenda kulya ddaako, oba ofiiriddwa empeera ennyingi ennyo. Kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukubiriza n'atugamba tasaharu fa inna fi suhuri baraka, oba ofiiriddwa emikisa. Nabbi atugamba nti no bannaye mulye eddaako kuba okulya ddaako kulimu baraka, kulimu emikisa, ate nga tuli mu shahrul baraka. Era nabbi wali yogera ku mwezi agamba ataakum shahru, omwezi guzze omwezi ogw'emikisa, ddala mwezi gwa mikisa. Era so okuva ku ddaako wonna Allah akuzuukusiza okubeera nti olya ddaako oba ogenda kufuna omukisa. So tubeerenga inshallahu taala tulwana nnyo okubeera nti tetumisinga kubeera nti tulya ddaako mu kisibo kyaffe kino kyonna ekya Ramadan. Walakin nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kulya ddaako yatukubiriza taakhir li akhir layl, okubeera nti ddaako eno tugikola ki, okubeera nti ddaako eno tugisembeza, tetugirya mangu, tugikeereesa n'okeereya ddala mu kaseera akasemberawo ddala. Okubeera nti olya ddaako kyekisinga okubeera nti ofunamu empeera tekya sunna, nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba tasaharu, okubeera nti asuhuru barakati, agamba nti okulya ddaako baraka. Era n'agamba nti omuntu yenna yandibadde teyeebaka
olwebaka lwonna lwonna n'abeera nti alemerwa yadde okubeera nti ateekayo ekintu kyonna, wabula hatta n'oba obuliddwa yadde entendo oba kya list nnyo olwendo lw'amazzi, alisi onyo olwendo lw'amazzi, n'agamba fa inna allaha malaikatahu, mazima ddala Allah ne bamalayika be ab'ebitiibwa yusalluuna ala almutasahirin, Allah ne bamalayika basalira, that means basabira basabira abo abazuukusa okubeera nti balyaddaako. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'agamba okukubiriza okubeera nti omuntu akerewa okulyaddaako, thalathatu min akhlaqi almursalin, nti ebintu bisatu biri mu mpisa ezaki ez'abatume abatumibwa Allahu jalla waala. Tajil al-iftar, okubeera nti omuntu ayanguyiriza okusiibulukuka. Wa takhiru suhur, n'okubeera nti omuntu akereesa okulyaddaako. Hadha yamin ala shimal fi swala, n'okubeera nti bateekanga omukono ogwa ddyo ne bakuteeka ku gwakono nga bali mu swala. Wa khabar, ne hadith gyetusembawo okulaga kigero ky'omuntu kyandibadde akola ki, ekigero kyandibadde akereesa okubeera nti alyaddaako. Hadith gyagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sahaba omwagamba tasahalna ma nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tinnabeera nti ndyaddaako ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Thumma qama ila salati, oluvannyuma nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama nabeera nti bakima iswala, oluvannyuma nenyumuka okubeera nti nswala, ne bamubuuza qalat kam kana baina al adhan wa suhur, nti ekigero kyabadde kiswaba agamba nti nno nalyaddaako ne nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, oluvannyuma ne tugenda okubeera nitusaala. Ne bamubuuza kam kana baina al adhan wa suhur, nti wabaddewo wakati wa adhan eya subuhi eno wabaddewo kigero kiwa suhul, wabaddewo kiseera ki, n'agamba qadrul 50 aya, ekigero kibadde kya aya 50. Aya 50 muntu aba asoma amangu ekinene nnyo asobola okusomera eddakiika nga 15, ekinene nnyo. So kyekyali ekigero kyalinga kifunda okubeera nti omuntu, na alhamdulillah twebaza Allah olw'okwejjukanya kuno. Ebiseera biri ffenna tujjukira bulungi, ddaku twagiryanga ssaawa 4, n'ogirya ku 4 ku 5 ku 6 ku 7, n'olya ate ekijjulo kiramba, ne weebaka ne subuhi n'ekuyitako mu biseera biri. Naye kati alhamdulillah ddaku olina ozuukuka n'ogirya, ate n'otunula n'osoma ekigero nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyasoma, okusobola okubeera nti Allah akusiima insha Allahu taala. Tajirul fitr, okubeera nti omuntu kya sunna okubeera nti omuntu awungiriza okubeera nti asiibuluka, nga hadith gyetusomyawo egamba nti mu mpisa min akhlaqul mursalin, mu mpisa z'abalongoofu Allah byatuma mwalimu okubeera nti baalinga banguyanga okusiibulukuka. Ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam akubiriza nti omuntu yandibadde asiibuluka atya, beera ng'osiibulukira ku entende eba teriiwo, rutab azimbeera ng'osiibuluka waliwo entende eno, entende eba teriiwo, beera ng'osiibulukira ku kintu kyonna kyonna ekiwoomerera. Kiba tekiriwo, at least siibulukira ku mazzi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakubiriza kubeera nti tusiibuluka. So tunuulidde ekisooka okulyaddaako. Ekyokubiri okubeera nti omuntu yandibadde anguliriza okubeera nti asiibuluka, ate waba atuuse okusiibuluka n'abeera nti asiibulukira, ayanguyiriza okusiibuluka n'asiibuluka ku ntende oba amazzi oba ekintu ekiwoomerera kyonna insha Allahu taala. Ekirala ekyokusatu nga tweteekera okusiiba omwezi ogwa Ramadan, banenjala egenda n'etuluma ne twerabira addu'a, okubeera nti omuntu asaba eddu'a mu kaseera ak'okusiibuluka. Ebiseera ebisinga enjala eyinza otuluma nga tusiibye, omuntu n'omulaba nga mu butuufu tataddewo nakadde konna kasaba ye kennyini n'eddu'a esiibulula gy'asoma ng'asiibuluka tagisomye. Ate nga ffenna tukimanyi nti nno mu butuufu omusiibi abeera n'akadde, kuba abeera yasiibye. Sawmu huwa baina al abdu wa rabbu, okusiiba kuba wakati wa Allah n'omuddu oyo aba asiibye.
so kiba kibi nnyo wobeera nti ogenda sibuluka nga tukoze eki tusomiddwa era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzimu ku ddwa zeyatukubiriza okubeera nti tusibuluka nazo tetuzisoma nga tugenda osibuluka. Dhahaba dhamau, okubeera nti ogamba Allah mubutuufu ennyonta ekoze eki egenze. Wabtalati luruku, awo ng'omaze okunywa okuwulira nti emiriro gyonna gyonna gigenda kutereera. Wathabata al-ajri insha allahu taala, nobeera nti ogamba nti Allah nsaba obeere ng'ompa empeera era empeera zange zikakasibwa ez'okusiiba insha Allah, Allah wabakkiriza. Ate n'omaliriza kiba kirungi mu kaseera kennyini n'omaliriza ng'osaba ya wasi alfadhili, ai Allah gwe mugazi gwe wakitiibwa, ikfirli, ai Allah beera ng'okola kyonsonyiwa. Alhamdulillahi ladhi aanani, ai Allah nkwebaza gwe wakitiibwa ansobozesezza okubeera nti fasumtu, onsobozezza okubeera nti nsiibye. Warazaqani, ai Allah ate n'ongabiriza ekyo kyensiibulukuse nakyo insha Allah. Kiba kirungi n'osoma edduwa bweto oba n'okumala dhahaba dhamau wabtalati luruku wathabata al-ajri insha Allah n'olikosibuluka. Insha Allah edduwa eno tugiddemu dhahaba dhamau wabtalati luruku wathabata al-ajri insha Allah, tusobola ogikomaawo n'omala n'ongerako edduwa yonna yonna gy'oyagala mu Luganda ai Allah mmalira, ai Allah mpa ebirungi. Kuba kiba kirungi nnyo oluvannyuma lw'okukola omulimu omulungi nga nabbi waffe Ibrahimu alayhi salaamu yamala okuzimba Kaaba, omulimu gwakoze mulungi negayira Allah, rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, ay Allah kkiriza omulimu guno gwenkoze. Ate olwamala okubeera ntegayira Allah n'asabirako edduwa, rabbana waj'alna muslimain laka min dhurriyyati, yajja asa rabbana ab'ath fihim rasula, ng'asaba olw'okukola omulimu omulungi gwakola. Kati naawe omulimu gw'oba okoze guba mulungi nnyo, oba weetaaga okubeera nti insha Allahu taala oyongera mu maaso okusaba Allah, kuba mu butuufu kimanyi bulungi ni lan nasayim da'watu la taruddu, kuba omusibi yennyini edduwa ze Allah azanukula teziba na jjiji, nga nabbi atugamba liswahimi inda fitrihi da'watu la taruddu. Omusibi waba asibuluka abeera n'akaseera nga Allah edduwa yonna gy'aba asabye Allah ajanukula. Omulimu omulala ogwa sunna mu kisiibo ekya Ramadan kyegendako taftiri swaimina walaw ala tamr, okubeera nti omuntu asiibula abasiibye. Banne kya sunna nnyo era ali nkola, naye kati essaawa zino kyobulaba nga tujja wano twejjukanye taftiri swaimina, okubeera nti tugezaako okubeera nti tusiibulula. Banne turwane siibula omusiraamu mu mbeera yonna yonna. Au shurbat almau, oba omuntu omugulira amazzi oba omuwantende oba ogula menvu oba ogula mmere. Olwa haditha nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugamba man fatara swaiman, omuntu yenna yenna asiibula omusiibi kana lahu mithla ajruhu, abeera nti afuna empeera ez'oyo omusiibi. Empeera zensiibidde wonsibula zofuna zonna zemba nsiibye, zetamanyi na kigero kyakyo Allah kyagamba nti asoomuli nti okusiiba kwange ana ajizi bihi, nze asasula omusiibi. Kuba Allah atunulanga mu butuufu, kuba tumanyi nti okola omulimu omulungi ashamta Allah akuwa empeera 10 ila 700 paka ku mpeera nga 700. Ni agamba liswaim nti omusiibi asoomuli wa ana ajizi bihi, omusiibi empeera ze nze azimuwa. Kuba omusiibi oyo aleka okubeera nti alya n'aleka obwagazi bwe bwonna bwonna ku lwange ng'abise ku lwange. Bwetugambira nti nno okusiiba kuli wakati wa Allah n'omuddu. So omuntu yenna Allah akuwa empeera z'oyo omuntu asiibye. Banneitulwane tugezeeko okubeera nti essaawa zino twandibadde tweteekateeka abalina obusobozi okubeera nti tugula ebintu tubitwalire baganda baffe abeetaavu mu byalo, mu masomero. Abaana b'essomero bali eyo, abamu bali mu masomero siga abasiraamu bagenda sibuluka bubi. Naye essaawa zino gwe otudde n'obusobo bw'omuceere, otudde n'ebyokusibuluka byonna byonna, twagala kubeera nti okola ki, wenyigira mu mpeera ezo. Banneitulwane insha Allahu taala enkola ekomewo muffe wano e Uganda ng'ayina ogezaako okuyamba gw'owulira nti tayina okubeera nti asibuluka mu mbeera yonna yonna ebeesanidde, kuba eyo sunna y'okusiiba. Ate nga gairu annahu la yanqus min ajri swaim shay, ate izo empeera ze wozifuna ye empeera ze Allah tagamba nti empeera ze zimwetoolako,
toba wabula empeera ze azifuna naawe n'ofuna empeera ze zonna so insha Allah mu bintu bye tulina okwegendereza okulwana n'okubeera nitukola tulwana n'okubeera nti tubeeramu abo abasiibulula abasiibi insha Allahu taala. Era oba toyina basiibi b'omanyi beetagisa kusiibulula tuukirira imamu ow'okukitundu tuukirira akulira ettwale tuukirira yenna gwomanyi nti alina obuvunaanyizibwa mu mbeera yonna oba woba oli eyo ngwandiyagadde okubeera nti obeerako ne boosiibulula insha Allahu taala tuukirira omuwalimu yenna ajja kubeera nti akuwa abantu basobola okuba nti osiibulula mu bungi bwabwe insha Allahu taala. Omulimu omulala ogwa sunna iktisalan janaba wal haidh okubeera nti omuntu yandibadde nga anaaba gusulu eya janaba ng'amaze okubeera nti abeera ne mukyala we insha Allahu taala wal haidh n'omukyala ng'ava mu nsonga wa nifas n'omukyala aba amaze okuzaala period ye neeyitawo okubeera nti naakola ki anaaba qabla alfajiri tekebwa okubeera nti onaaba nga subuhi tennatuuka lyakuuna ala athol min awal som okubeera nti ku ntandikwa y'olunaku lw'okusiiba obeera mu mbeera nnungi obeera muyonjo kuba tukimanyi bulungi nti nno Allah ayagala nnyo almutatahirin ayagala nnyo abantu abayonjo ennyo insha Allahu taala. Era naye si nti omuntu ayinza okuzuuka ku makya subuhi neetuuka ng'abadde tannanaaba janaba si nti ekisiibo kye tekiba kituufu. Olwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batugamba kana nabbi sallallahu alaihi wasallam yasbahu junba min jimaa gayil ihtilam thumma yaktasilu asum. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakeeranga olumu baada subuhi oba ku subuhi kwennyini nga subuhi etuuse mu kisiibo munyinyini mu shahru ramadani ng'abadde yasuze ne mukyala we that means nga alina janaba naginaabaawo okuba nti ng'amaze fajiri so naye ng'ekyandibadde kiri sunna ekyandibadde ekirungi kubeera nti ewa mukyala wo obeera ne time n'ogamba nti no zino essaawa zengenda okubeera ne mukyala wange male naabe neeteeketeeke inshallah fajiri ensange nga ndi mulungi naye ng'era omuntu waabanga atuuse mu mbeera eyo n'akeera ku subuhi ng'otootwa amututte ng'abadde tannanaaba janaba n'asiiba ekisibo kye kiba kituufu tekibaako nakabuuza insha Allahu taala olwa hadith gye tusomye eyo eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekirala kwe kubeera nti kafulisa n'okubeera nti omuntu akuma olulimi lwe anil fudhulul kalam wal af'al okubeera nti olulimi lwe olukuuma okubeera nti teroogerayogera bigambo bitalina makulu kuba tugenda mu kisiibo so tubeere nitwegendereza n'okwogera ebigambo bye tumanyi nti nno ebyokusaagirira mu kisiibo bane tubikomye mu kisiibo tewali budde ate kibi nnyo okubeera nti omuntu era kyandibadde kisaanidde mu kisiibo gezaako nnyo olulimi lwokuba tugambye olukuuma ku bigambo ebyokusaagirira naye hatta waliwo abamu abagenda okubeera nti bali mu kisiibo naye nga ennimi zaabwe bazikozesa okubeera nti boogera ebintu ebiri haramu kalgiba nga okubeera nti bageya n'okubeera nti bavuma n'okubeera nti boogera ebigambo ebitakwatagana ebigambo ebitali bulungi. So mu mbeera yonna olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yakubiriza nti omuntu yenna yina wakunyiiza ng'obadde wasiibye mugambe bugambi inni swai mazima ddala nze nakoze eki nasiibye obeere nga tumala naye budde bwakubeera nti ogaziya nnyo okubeera nti ogera ebigambo ebitalina makulu. Insha Allahu taala tugenda kubeera nti tukomaawo naye we tunaakomawo tujja kubeera nti tumaliriza sunna zino ebintu ebiteekebwa okukolebwa mu kisiibo tubeere nga tubyeteekera era ffenna tusaba Allah ow'ekitiibwa nga tweyozaayoza ng'era tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga tutuusa mu mwezi guno shahru ramadan shahrul du'a shahrul Qur'an ffenna tugumaleko nga tusiimye era tuwa obusobozi obugenda ogusiiba insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.